muwaayiriza abasiraamu buli kimu naye obusiraamu bugamba nti ennaku zibeera ana. Kino kye mukoze kibayiyeeyo nnyo, kirabika ennaku ana zituuse. Ku mulundi guno temulina baana b'abantu basiraamu be mugenda kukwata muvundize makomera mukuba emiggo okubatta obusi muyoole nga bwe mwagala. Ku luno kiyiise obubonero obulaga ligimu nti egenda kwe kutandika okusumwasumwa ne muyingira amadiini g'abannammwe mugawaayirize. Mutandike nti Aisha mukazi wa Muzaffaru muwala wa Abdushakuru atudde ku pikipiki ya Yusufu ne bakuba abakatuliki bbomu. Ebyo mulimba temulina gwe mugenda bikwata. Leka mbabuulire mu bikole naye ensi ebalaba. I want to tell you bwana magezi nti mwekuulidde akabazi kugulu okutandika okuleeta emizannyo gy'ebyobufuzi okuliraana eddiini temujja giwangaalamu. Era bwe baba tebabawabudde nnyo eyo sitanti mugikomye bunnambiro. Bino si bya ddiini naye mukisusizza. Wuliriza kano magezi otugambye nti ennaku 3 emabega mwakwata omwana oyo yabadde emabega w'okubabuulira ebintu bye musinziddeko okusobola okuneutralizinga okukuba ono omukubi wa bbomu nti gwe mwakwata yabawadde information. Kitegeeza bwe lubanga lubadde lukwe lwa ADF mwalumanyaako. Sijja kubuuza lwaki mwaluleka lubeerewo naye kambuuze ddala magezi olowooza kya magezi igwe ng'ofunye intelligence okukkiriza mukamaawo Commander in Chief afulume mu nyumba agenda ate gye mwategedde gye bagenda okuba bbomu naye basajja naye mulimba. President Museveni abadde namugongo wafunye information nti abatujju bagenda kuba abalamazi nokkiriza mukama agende gye bagenda okuba bbomu naye mulimba. Kano magezi mu bigambo byo byennyini ogambye nti suicide bomba abadde ayambadde vesti era suicide bomba abaluse yenna naggwaawo. Kakati katukolemu demonstration. Singa mbadde mu Uganda kano magezi naalikedde ku ofiisi yo nze naawe ne tufuna pikipiki ne tudemonstratinga ndi musaabaze gwondi wano maaso nyambadde bbomu nze nembaluka nembeera mu bulere mayiti endala njagala mukole postmortem mugikuba ebifaananyi mutulage ebiwundu byerina ebyokubaluka kwa bbomu mu mugongo. Kankubulire magezi tetuli basiru. Kaakati ekyo nga nkitadde ebbali bannayuganda kambalage pikipiki okubadde suicide bomba. Pikipiki okubadde suicide bomba ebalusa omupiira gw'emabega n'abadde agituddeko n'abaluka bulere omupiira gw'omaaso gw'omulamu amataala kwegali indicator kweziri n'okukola ekyakola kubanga abapoliisi bagijjeewo bagivugira ku mupiira gw'amaaso nga mbifaananyi bye mulaba. Bomu kyekuba pikipiki emabega ng'omuntu ajambadde indicator ne zisigalako mbutuufu eno mmirako. Motivu y'okutta abakatuliki nga bagenda ku kiggwa emunyonyo ebadde ki? Kubanga omujulizi tekitegeeza bukatuliki, omujulizi tekitegeeza muprotestant, omujulizi tekitegeeza mugoberezi wa Yesu, omujulizi kitegeeza omuntu eyattibwa kulw'okukkiririza mu Katonda nga n'abasiraamu gye bali era bazze boogera naffe tulina abantu baffe abattibwa si lwakuba nti nno gavumenti egaba ssente naye gye bali. Mwanga bwe yali alagira ttibwe yagamba batta abagezaako okugyawo ennono z'obwakabaka abayigiriza ennono ezitali zaffe so teyagamba nti batta abakatuliki never si bwe kyali. Naye olw'okuba kati kikuzibwa kati motive gye muteekawo okutta abaana b'abannammwe mbw abasiraamu balumbye abakatuliki nayo tekola nabyo bya kisiru. Naye kambabuulire ekigambo kyange nga mmaliriza nyongera okukibagamba basajja mmwe obukyayi bwe mulaze ku busiraamu ennaku za mwana ziweddeyo nti Aisha mukazi wa Muzaffaru muwala wa Abdushakuru ate ne pikipiki gye batuddeko ebadde ya Yusufu. Kyonna abasiraamu kye baba bakola. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizza nnyo bannayuganda yenze Emmanuel Kankaka Peter
oli ku Media Choice Telefine. Bintu bingi nnyo ebituteganya nga bannayuganda naye ku mulundi guno gavumenti y'abasajja abasirikale efuga Uganda ku luno temugenda kutulimba. Muwaayiriza abasiraamu buli kimu naye obusiraamu bugamba nti ennaku zibeeraana kino kye mukoze kibayiyeeyo nnyo kirabika ennaku 4 zituuse. Ku mulundi guno temulina baana b'abantu basiraamu be mugenda kukwata muvundize makomera mukube emiggo okubatta obusi muyoole nga bwe mwagala. Ku luno kiyiise kye mukoze kiyiise. Abadde tannaba kukimanya mu programu eno gye nkoze ziri ssaawa 9 ez'ekiro n'eddakiika ziringa 45 naye ngikoze mugirabye ku makya. Maze okwetegereza oluvannyuma lw'amawulire okufuluma mu Uganda mbu omusiraamu Aisha yeebaludde bbomu. Kyokka lwaki mbagamba nti ku luno temugenda kumalako nakyo mutulimbye ebbanga erimala temuyina mwana wa musiraamu ku luno gwe mugenda kusiba tubikkirize. Mbu Aisha Katushabe luli abantu badde bakomplaininga nga bagamba nti era abasiraamu abatega bbomu baba Baganda kati bayiyiza erinnya kati Katushabe. Mbu erinnya eddala atera kweyita bya Luhanga Sumaiya. Kyokka omuwala mbwe yeeteguliriddeko vesiti ya bbomu ekintu ekyekisiru kisoboka naye mu sinaalyo mu byengendo bagamba kambajjukize bino birowoozo byange mbijja mu kunoonyereza kuba ndudde mu mawulire. Ku luno temugenda kubaako mwana wa musiraamu gwe mutta kambabuulire mukikole naye teguli tubalibwako ffe tujja kuba twayogera. Kambabuulire kuno nnyinako akatambi nga neebuuza ebibuuzo ebikulu ennyo era okuntegeera ogenda kumpa obudde tutambule programu eno mpaka lweggwa. Wuliriza mbu Aisha Katushabe erinnya eddala atera kweyita bya Luhanga Sumaiya oba Kabonesa. Kyokka Aisha Katushabe omwana omuto abadde mbwe ali mu myaka yakaweza emyaka 2 naye nga bw'olaba mu kifaananyi yalibanga mpozi nga kyemabega nti ekyo ekifaananyi baakimukwata mu 2023 mbu baamukwatako nga bamuteebereza okubeera mu raketi y'abatujju ba ADF. Naye wulira temugenda kutta baana ba bannammwe. Mbu Aisha baawe yaani baawe ye yali Muzaffaru. Aisha nga baawe Muzaffaru. Mu byaddala emboozi eno bw'ogiwulira egatta naye wonaamalirako programu eno ojja tegeera nti egatta naye bagasse engatte kyaliba nga bagasse engatte. Kyokka Aisha muka Muzaffaru yali mutujju yattibwa oluvannyuma lw'okugezaako okutega bbomu mu lumbe lwa Paul Lokeki omugenzi eyafa aba security mbu ne bamukuba amasasi. Kyokka ne Aisha mukazi wa Muzaffaru eyali agezaako okutta abantu ne bamukuba kitaawe ye Abdul Shakur. Temugenda kutta baana b'abasiraamu. Bino si bya ddiini naye mukisusizza. Aisha mukazi wa Muzaffaru kitaawe muwala wa Abdul Shakur. Kano ke mubaze tekajja kukola. Njagala mbalaga akatambi akafulumye enensi essaawa eno tekyasobola kulimbibwa ng'abantu bwe balowooza. Mu katambi ke mbateerako awo njagala nkabateereko akatambi kano mukalabe. Okay. Njagala kuteekako katambi kano kaliwa mbadde nako wano kumpi. Okay. Njagala nkalabe nga nammwe bwe mukalaba. Okumanya basajja mmwe leero ke mubaze tekajja kukola. Abantu mulaba akatambi kano. Omukazi ayogerwako nti abadde yeesibye vesti abaluse naggwaawo nga yakabaluka omwogezi w'amagye. Nasoose nenkola video bannayuganda mu nsonyiwe nga mpaana magezi. Nedda magezi mbiganye. Bwe maze okwetegereza ensonga temuli makulu. Magezi bino bye mukoze si bya magezi n'akamu. Mu katambi ke mulaba mulimu omuwala ayogerwako. Magezi atuuzizza meeting kano magezi omwogezi w'amagye mu ssaawa emu nga byakabaluka nga n'abakola okunoonyereza bakyali ku crime scene n'atugamba bino
nti abadde ateguludde bbomu abadde ayambadde vesti kyokka ayambadde vesti aweddewo simanyi magezi kano magezi ani mu ssaawa emu akubuulidde nti ateze bbomu abadde agyambadde mu vesti oba wafutegeddeko bwe yakoleddwa simanyi oba wabaddeyo gye yakoleddwa nti yateekeddwa mu vesti ebigambo byembuuza bivudde mu bigambo magezi byayogera kati mwetegereza akatambi ekibi kye mwakoze mwalonze siini embi emunyonya amayumba gaawo agasinga galina kamera kati mwetegereze omukazi bambi azze ng'atudde ku pikipiki sikakasa oba n'erinnya n'ekifaananyi kye mutulaze yeeye kaŋŋende n'ebyo kuba ekifaananyi kiri wala tetwekakasa mwe munaatukakasa takiseze n'abantu weebali mu katambi ke mulaba awo njagala nkapoozinge mwetegereze ewennyini ewabalukidde bbomu wabaddewo abasirikale ba gavumenti ya Museveni naye ekyo nga tetunaba nakituukako buli lwe wabaawo manyi tugenda kwogera bingi naye mujja bigattagatta buli lwe bawaaba abajulizi nga lunaku lugenda kuba lwa abajulizi security etandika okweteekateeka emyaka 10 egiyise okuva abajulizi lwe baabookya beeteekateeka okukuuma abakkiriza ku biggwa byonna ennamugongo eruddawa n'emunyonyo mu kifo kino security ebadde yatuukawo dda ng'abasirikale baatuukawo dda okusobola okusekiwalinga ewakubye bbomu security ebadde yatuukawo dda ekyo kimu bomu wennyini weebalukidde mu katambi ke mulaba awo waliwo omusirikale gw'olaba abaddewo n'atambula n'avaawo nga pikipiki tennajja mbalaga katambi kakati mulimu omusajja gwe mukozesezza okutegulula bomu muwaayiriza abasiraamu oba agiteguludde nga temumulaba naye okusinziira ku kondakiti banaye ebigambo bye mbagamba bino biva mu kunoonyereza ne kondakiti y'obutambi omusajja yazze ku crime scene ng'ayambadde kihuudu yeebisse siri mu Uganda naye olwaleero simanyi oba enkuba ebadde etonnya n'aligirabye mu kamera yategedde ewali kamera n'ategeera nti kamera ngenda giddukamu bwe nti n'avaawo mu katambi nga bomu ebaluka omusajja alabibwa bulungi ng'ajja adduka emisinde azza adduka emisinde nga yeebisse bulungi kamera obutamulaba magezi mukakkanye ebintu ebyo temugenda kutta baana b'abannammwe basiraamu mu Uganda waliyo ebintu bisatu bw'obibeera oba oli ku bunkenke ekisooka songa mu ntebe ya Museveni ekyo kikussa ekyokubiri beera musiraamu ekyokusatu beera mu oba yingira ofiisi ogambe Ssaabasajja Kabaka awangale gwe yingira mu ofiisi yonna ng'olina kyoyagalamu oyogere nti ffe tukirozezzaako ebisingawo ebityo bibadde kati olutambi muluzingulula mulukyusa omusajja bannaye bannayuganda tugende empola era tukwate empola omusajja avudde ewabalukidde wennyini bbomu nga yeebise kihuudu najja nga adduka misinde kiki ekibadde kiddusa omusajja ono mu katambi k'embalaga kiki ekibadde kimuddusa bwe kibanga wali omusirikale waavudde nadde eri noono nadde eno babadde tebamanyi kiriwo kandowooze mu bwongo bwange nti mwabadde nga bwe mwogedde magezi nga bw'ayogedde kano magezi nti mwabadde mwafunye information nti olwedde mbadde mumaze okutegeera nti ajja kiki ekibadde kiddusa omusajja ono mugambye mmwe mukubye mu area muno nga sinaba nabbazannyira kiddako nga nkyapoozinze sinayipa akubye ono abaddewa mumbuulire wennyini omukazi waabalukidde wabaddewo abasirikale bammwe kati mwapulantinzeewo abasirikale bakole batya kwegamba bwebanga ndi mu mission nazze kukuba mutujju ate empulesinga ntya wengenda okukubira omutujju n'empulesingawo abasirikale bange abalungi ennyo abazze okukola security lwaki abasirikale babaddewo where was the sniper which angle amukubye ava luddawa bannange mukaddiidde mu buyinza ne bye mukola temukyabitegeera temulina gwe mugenda kulimba akubye ono abadde ayambadde bbomu aliwa ekyo sijja kukyesibako kambalage bbomu ebaluse nga bwe mulaba mu katambi omusajja yennyini avudde eri nga adduka okumanya muli bajega
okumanya muli bajega naye temugenda kutta baana babannammwe temugenda kukola bubadi kuba muzze mu bupanga tuzze tubuulira ebigambo nga bwe naabyogera maaso muzze mubyogera katusobola okugatta pattern naki kye mubadde mugoba naye kye mugenda okuzzaako mu kitegere mujja kizzaako ku lwammwe naye bannayuganda tebajja kikkiriza muwulirize mulabe omusajja oyo olumaze okubulirayo bomu bwebaluse psychology atugamba sina psychology omuganda agiyita nswagiro oba omuganda akiyita kutya bomu bwebaluka what was the conduct of the soldiers at the crime scene abasirikale omwe abadde wali n'abalala ababadde at a distance babuuse ne badduka misinde kwabo ate akubye omuntu n'abaluka yadduka ekyo kimu omuganda agera olugero nti ekyekango tekimanya muzira ne bw'oba oli musirikale kyenkana kibbomu n'ebaluka oyina okudduka kati mulabe omusajja gwe ŋŋamba nti ono gwe mukozesezza okutegulula bomu bw'emaze okubaluka n'akomawo nga bwe mumulabaawo n'atambula ng'alyoke ali simaati banne badduka yakomyewo ng'era yeebisse kihuudu ate ne wano mu kudduka ng'agenda bwe yatuuse ewabadde ng'ewabadde kamera n'ayongera n'akikkiriza wabula akubyeyo omugongo simaatire kambabuuze muntu ki mu nsi muno atambula ng'ayina emirembe bwe giti ngadda ewava okkuba bbomu mu mirembe gino gyonna gy'atambuza psychological bannange newankubadde mulowooza tuli basiru naye mutuleke basajja mmwe newankubadde obwongo bwammwe bubalowoozesa nti bannayuganda oba tetulina magezi mubirowooze muntu ki aniresi nga noono abadde mutujju wa ADF aniresi nga naye abadde mutujju omuntu otambula otya simaatire ng'ogenda okaada bulungi singa abadde muzira kisanga agenda kutaasa twali mulabye ngadduka ng'agenda okutaasa wabula ono abadde simaati kugenda kwetegereza ndowooza nti oba abadde agenze nakulaba oba kyakoze kikoze bulungi ekyo kimu akatambi nga bwe mukalabaawo ekyo kye kannyonnyola kano magezi Felix kondakiti ngenda kudda ku kye bayita kondakiti yammwe nga ntandikira ku kifo kyonnyini mwoli eyakituulamu yagenda mu liivu mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo waliwo ebintu nga 5 bye mubadde mukola bulijjo kasatu biraba abagezigezi nga tuteebereza waliwo ekiddako kasitolaba bannamagye ab'amaanyi nga bagenda mu liivu mu Uganda abazze bagoberera train nja kikolera programu namba mbawulire ani yagenda mu liivu ddi nakyo ekyaddako ng'agenze mu liivu ebyo nabyo tuzze tubigobera mu mawulire fe abamu tetuli basiru kati ekyo kankijeyo kankiveeko kano magezi mu bigambo byo byennyini ogambye nti suicide bomb abadde ayambadde vesti era suicide bomb abaluse yenna naggwaawo kakati katukolemu demonstration singa mbadde mu Uganda kano magezi naalikedde ku ofiisi yo nze naawe ne tufuna pikipiki ne tudemonstratinga ndi musaabaze gwondi wano maaso nyambadde bomu nze nembaluka nembeera mu bulere mayiti endala njagala mukole postmortem mugikuba ebifaananyi mutulage ebiwundu byerina ebyokubaluka kwa bomu mu mugongo kankubulire magezi tetuli basiru kaakati ekyo nga nkitadde ebbali bannayuganda kambalage pikipiki okubadde suicide bomba pikipiki okubadde suicide bomba ebalusa omupiira gw'emabega n'abadde agituddeko n'abaluka bulere omupiira gw'omu maaso gw'omulamu amataala kwegali indikeeta kweziri n'okukola ekyakola kubanga abapoliisi bagijjeewo bagivugira ku mupiira gw'omu maaso nga mu bifaananyi bye mulaba bo mu kyekuba pikipiki emabega ng'omuntu agyambadde indikeeta ne zisigalako mbutuufu eno mirako eyo mirako kirabika Yesu yabadde avuga pikipiki eyo okola ekyamagero kino kati kambalage omusajja ono nze gwe ŋŋamba nti gwe mukozesezza okutega bomu muwayiriza abasiraamu aniresinga naye mwakozesezza musiraamu mukwata oluvannyuma bw'amaze okuvaayo nteebereza mu psychologically bomu eyo ataddewo nteeke neyeewa distance agitegulule ye bwa adduse misinde kasita atuuse mu safe distance
n'abeekinga shuwa n'omusirikale wammwe avuddewo n'alengera takisi ng'ejja abaludde mu area nga waliwo takisi waliwo ne bodaboda takisi tekutte muliro. An instance of a bomb, a taxi did not. Kati pikipiki yennyini erina obubonero obulaga nti kyonna ekikubye bomu kino balinnyeko kirinnye tekibadde kyambale omwana wa bannammwe mwaliba mumuttidde bwereere. Era bannayuganda mbagamba nzije bulijjo mbagamba nti okolagana n'omusirikale oba okolaganye na kisiraani kyennyini abasajja abo tebalina nsa. Kolagana naye wano munywe sigala odeeka naye tebeesigika. Wulira bwe kibanga omwana wa munnammwe oyo bwe mugambye Aisha bwe liba erinnya temuyiza liyiye aniresinga ono civilian attiddwa mu kavuyo kammwe naye bw'abanga yoyo mumutidde bwereere. Pikipiki yennyini gye mbalagaawo ebalusa omupiira gw'emabega ekigikubye psychological kivudde wansi amaze kirinnyako omusajja ono waakiresse n'adduka n'akitegulula abadde akimanyi kasita banne bavuddewo. Kakati wulira muŋŋamba mutya nti omuntu abadde ayambadde vesti ajambadde wano mu kifuba aniresi nga muŋŋamba vesti bajambala muki mu bigere ebadde mu bisambi emukubye ono amuvuga ali mu maaso abakazi batera n'okukwata mu biwato by'aba bodaboda yavuddeko n'emukanyuga mu bbanga era yabise bwabisi wabula ono bulere omupiira gw'emabega guwedde eyo pikipiki erinnye ku kintu ate waliwo akitaddewo. Ebyo psychologically ne bwe munaagezaako kukitifumba ekirungi muyina media n'eyange weeri muveeyo mukole press briefing mutukolere demonstration mutukolere nga bwe mukuba basuspected biki mufune abadrawinga batudrawingire scene eyo tulabe the instances under which to demonstrating a vest tied on a chest of someone can blow up a tire, a back tire, and it does not create impact that can blow a front tire and the rider. Nedda. Bakulu nedda. Kakati muwulire nyina ebintu bye leka nkubulire mwami magezi. Crime scene gye mulonze munyonyo. Crime scene eyo katugambe in the mind bw'obanga oyagala okurakinga nga bwe mukimanyi nze ndi investigative journalist ffe bannamawulire abanoonyereza ng'oyagala okweteeka ng'oyagala okurakinga ekintu ky'oba onoonyereza weeteeka mu kifaananyi ky'omumenyi w'amateeka n'otuuka mu kifo n'obuuza singa mbadde nze naalikoze eki. You need to start thinking like a criminal to crack a case of a criminal. That is the basis of investigative journalism. Oyina okulowooza otuuka mu kifo otunula simu abanywa walagi ne mujja ne mwogera nedda otunula newebuuza singa mbadde nze mu area gye mwalonze ng'era bwe tulabye wansi waliyo emmotoka waggulu mu junction kwegamba area eno just in case nga singa kati neteeka mu kifaananyi singa omuntu ono abadde alemereddwa ndooza gwe mwatumye mwakuloozinze eri ne mukuloozinga n'eno awo ku bridge awo ne bwe yaliganya okukola kye mwagala I'm just assuming as an investigative journalist siidi nye mwalonze munyonyo Matazi Shrine nyenda kwogera ku bintu bino wammanga. Ekisooka area gye mwalonze ensonga gye mwalonze enkola gye mwalonze ekika ky'abantu kye mwalonze conduct yammwe kantandikire ku conduct yammwe naye bannange magezi mutubaleemu amagezi kano magezi mutubaleemu amagezi sikirabangako ekino lwensoosa okukiraba mu nsi yonna sikirabangako sikiwulirangako leka mbabuuze kano magezi okujjako nga mwagala okutufuula abasiru Museveni yafulumye mu nnyumba ye n'agenda emunyonyo wulira by'oyogedde otugambye wuliriza kano magezi otugambye nti ennaku 3 emabega mwakwata omwana oyo yabadde emabega w'okubabuulira ebintu bye musinziddeko okusobola okuneutralizinga
okukuba ono omukubi wa bomu nti gwe mwakwata yabawadde information kitegeeza bwe lubanga lubadde lukwe lwa ADF mwalumanyako sijja kubuuza lwaki mwaluleka lubeerewo naye kambuuze ddala magezi olowooza kya magezi igwe ng'ofunye intelligence okukkiriza mukamaawo kamanda in chief afulume mu nyumba agenda ate gye mwategedde gye bagenda okuba bomu naye basajja naye mulimba ekituufu mulimba for the well thinking members of the society nze mujja kwetaaga okumpita mu nteekaawo mundage mu nnyinnyonnyole President Museveni abadde Namugongo olukwe mwalutegeera ennaku 3 nti ADF epulaninga okukuba abantu abagenda okulamaga ebiggwa by'abajulizi ekikulu kiri Namugongo ekirala kiri Munyonyo n'ewalala kakati magezi nga gwe wafunye intelligence naye mutuleme kutulimba osobola okukkiriza kamanda in chief afulume ennyumba ye agenda ate gye bagenda okuba bomu gye wategedde ennaku 3 eziyise naye mutuleke tuwummulemu obwavu butuluma abamu mwatugoba mu nsi tuli buwaŋŋanguse tubonaabona naye bye tuwulira ewaffe tutiririra obwana bwaffe obugenda ku ssomero mugenda busacrificing olw'ebyekisiru byammwe tuli ku bunkenke weebuuza singa mbadde nnyina omwana asomere Munyonyo ku makya mbadde nzizaako ki singa mbadde mukkiriza leka nkubuuze magezi President Museveni abadde Namugongo wafunye information nti abatujju bagenda kuba abalamazi nokkiriza mukama wagende gye bagenda okuba bomu naye mulimba naturally your conduct and whatever you say tebikwatagana kyoyogedde neneeyisa yammwe gye mweyisizaamu tebikwatagana head of state ki ategeera tera threat nti waliwo olaba ensinga America Bungereza zitegeera nti mu nsi eyo wanaabaayo obulumbaganyi ne zisinzira gye sinzira ne zirabula abatuuze baazo temuva mu mayumba temugenda mu bifo bwebiti zonga zitegedde mpozi magezi ng'oyagala kuŋŋamba nti abo abalabula abantu baabwe be babeera emabega w'okkuba bomu ezo nga information gyala okuŋŋamba naye kaakati magezi oze n'otubuulira nga muli ab'amagezi amangi mwategedde ennaku 3 which fool in the intelligence allows his commander-in-chief to move out of the house in the midst of a terror threat. You said you have a suspect. You have a suspect in custody who spilled the plans, and you were aware after arresting this guy that they are targeting pilgrimages who are heading to a Matters Day. So you allow your president, your commander-in-chief, to leave his house and proceed to an area where they are going to bomb mulimba. Muleke nammwe. Ekipichipichi kye muleese mukijjeewo mukivuga. What kind of a bomb detonates? Nerema n'okusikulakinga taxi ebaddewo. Naye bannange mutuleke. Bana mulimba nammwe ebintu mulimba kugamba ne mutulooleza ddala nti nno tuli basiru your conduct mpuliriza magezi ekyo kimu tekigatta kaakati gwe conduct yo magezi osinzidde gy'osinziira mu 1 hour n'okola conclusions about something that has happened. Either you are excited, you are half-baked, or you knew about the plan. Ekimu ku byo. Either oyogeza kimama, excitement. Ekyokubiri oyinza okuba oli half-baked nga byoyogera, toli mukugu kimala, oba nga plan wabadde ogimanyiiko. Otegedde otya nti abadde ayambadde vest. Mpozi ngono gwe mwakutte yabikugambye. Ate nabyo osooka bikakasa kubanga omukwate gwe mukuba emigga asobola okukwera kintu kyonna olwa pain.
ekyo mukimanyi bulungi ne mu mateeka galaga omuntu yenna bw'aleetebwa mu kkooti ng'aliko ebiwundu obujulizi bwawa tebubalibwa. Omuntu yenna ali mu incarceration nga mwamututte muli mu mukuba asobola okukkiriza kyonna kye mugamba yeewonya emiggo. Kitegeeza nti ne bw'aba yabagambye nti tugenda kubalula abantu nga tukozesa bbomu, olina kusooka kwasateininga nti ebadde vesti olyoka ojja otugambe. naye by'oyogedde kati ekyo kimu. Ennaku emabega gwe omuntu eyategeddeko nti bagenda kuba bbomu n'odiployinga era n'oteekawo basinayipa abaneutralizinze. Wulira, omwana gwe mwakutte ogambye yababuulidde baani abakiri emabega, era gwe kennyini ogambye joint anti-terrorism JAT, joint simanya anti-terrorism task force JAT ezze bagoberera. Magezi tubuulire oba tuwe n'obujulizi gye muvudde nga mubagoberera. Obujulizi bwa CCTV mutugattira akatambi. Nze nyina expertise nsobola obbasindikira editor n'atunuulira mu footage lunaku lulamba nga bwe muzze n'atugattiramu akatambi. Nze kennyina graphic editor amane stories zange nze editingira kuba saagala muntu yenna azikwatamu. Nze mba mmanyi bwe ziflowing. Mumpe footage mugatte anti muzze mubagoberera okuva we basimbudde ne batambula mpaka lwe mutuutuse ne mugamba katutukube nti katutukube. Awo mutuweewo footage. Muleke kutulimba. Ensi endala tulaba zino entalo Ukraine Russia bwe bamala okuba first of all baserebulatinga n'abatujju abaddala abali mu nsi endala babasinga okutegeka ebitegeke ebyammwe bino ebikwate, kubanga bamala okuba bafulumya obutambi n'omutujju afudde bamufulumya ekifaananyi bagamba ono ye muzira waffe atukubidde wano. Bwe bati abatujju we bakola beewaana ne balaga ne bwe bakipulaninze baba ne motive era bakubuulira. Bwe bamala okukuba bagamba tubabonereza olwa kino twagala kino. Mwe temwina motive, temwina kye mugambye bantu, mpozi nga we are to judge naye ebyo byonna. Kakati conduct yo gwenga afande Magezi erimu ebituli bingi omuntu byatasobola kwesibako ng'atunuulira story eno. Ekyo tekimala. Bwana Magezi nga muyiiya ebintu bya mutera okuyiiya mu Uganda bitwaliramu abantu bano wammanga, bitwaliramu abasiraamu ne bitwaliramu abavubuka abaana abato ne bitwaliramu Abaganda babeera bangi n'ebisinga kutwaliramu bakola mulimo gwa boda. Era we mujja mugamba nti abadde avuga boda mu byekisiru bya planning temwawula pikipiki na boda. Kakati immediately Magezi obadde omaze okwasateininga muwulire nti Aisha mukazi wa Muzaffaru muwala wa Abdul Shakuru ate ne pikipiki gye batuddeko ebadde ya Yusufu. Yadai kyonna abasiraamu kye baba bakola. Mungu atusaasire. Yadai buli bayaye. Wulira, Aisha mukazi wa Muzaffaru muwala wa Abdul Shakuru agenze okuba bbomu ku piki ya Yusufu. Neba naye mulimba. Mbagambye ng'omuntu anoonyereza mu investigative stories zammwe. Nze siri mu kesi, ndi munoonyereza wa mawulire. Kino kye tukola. Nga ndi musajja musiraamu neetaaga okuba Abakatuliki. Ate era nfuna piki ya musiraamu munnange. Kiki ekiba kindesa holomax ezo zonna? Kiki ekiba kindesa holomax? Kwegamba mba nkola guno nga gwe mulimu ogusembayo ADF eggweewo nga kulune gwawo. Mwe basajja mmwe leka nkubuulireko Bwana Magezi. Ebintu ebisinga ebiri mu Uganda mubimanyi. Aba ADF abatuufu mubamanyi. Abaagala okuva mu bya ADF abatuufu mubamanyi. Ne mu Uganda bayina gye bali bazze babakaabirira. Mugende wa Museveni mumuyambe mubatwaleyo bave mu bikolwa by'obutujju kuba gye bali. Mwagaana buli muntu gwe batuukirira mutuuze olukiiko lwa RDC mubabuuze
mubabuuze buli muntu gwe batuukirira kasita agende ew'omuzeeyi akomawo mugagga mubateekawo nga mulambo nga muvubi bw'ateeka omulambo mu nnyanja agulireko ebyennyanja aba ADF abatuufu mubamanyi mugira bugizi kiseera ne mulondayo omworeda alina criminal record ne mumukanga ne mumuleeta simanyi kye mubagamba weebali tebalina bwogerero ebintu bino muzze mubiwulira enkola ya bba mmwe mulina obukugu obubinoonyereza mwatugamba jjo mwakwata omuntu simanya mu kisenyi era ne munnyonnyola ffe tugoberera stories zammwe kuba tetulibeera bizenga mmwe magezi bw'obozza okwogera sooka okubire mukamawo kulayije omubuuze oba sooka olivayizinga obutambi bubeerayo bwe yali ayogera ku byasooka yayogera kyoleme kola nsobizo ezimu kwata peni n'olupapula okole notisi bwe baba bakutumye osooke ng'owulirize mu bintu bakama be boogedde kuba ffe tuba ne records tubijjayo ne tubiwuliriza ne tumanya nti kaakati gwe either akutumye muleera oba gwe kennyini oyogeza excitement oba ekikoleddwa wakitegeddeko nga kinaakolebwa kankubuulire bwana magezi bwe tukebera mu history y'abatujju bwe tujjanga tugoberera abatujju tebatta bakatuliki leka kutulimba teriiyo musiraamu agamba nti agenda mu jjana atta mu katuliki leka nkubuulire emyaka gyonna abajulizi bwe babaddewo nkubuulira ku conduct mirundi emeka gye batagetinze ekiggwa ky'abajulizi kubanga abamu ne ku bajulizi baali basiraamu bannange n'abasiraamu ekintu ekiyitibwa abajulizi si kyabakulisitaayo ekintu ekiyitibwa okuba omujulizi be bantu kabaka be yagamba batirimbulwe battibwe ku lw'okuwakanya ennono olw'amadiini ge baali bakkiririzaamu mwalimu abakkiririza mu Allah mwalimu abakkiririza mu Yesu oba Katonda Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu kakati abajulizi tebakoma bukomi kuba bakatuliki oba bangirikaani waliyo n'abajulizi abasiraamu kakati musiraamu ki ayagala ogenda okukubira abaafiirira eddiini omanyi mujja kubuzaabuza abantu naye bijja kutuuka bibakalire ku matama omuntu bwebanga motive nga bwe tuzze tusoma ku mbeera z'abatujju abakuba bannaabwe ng'era ebintu by'obutujju gye byava byabika ekika ekimu bwe kiba kirina kye byekitakkanyana kigenda n'ekitta ekika ekirala bano abantu abalala babalabanga abatannategeera Katonda era ddiini teyina weepromotingira kintu na kimu mu busiraamu tebalina we bakugamba nti atakkiriza mu kyokkiririzaamu mutte actually ddiini y'obusiraamu egamba gye mmanyiiko nti omuntu atakkiririza mu kyokkiririzaamu yogera naye bulungi osobole okumwagaza ekyo ate tomukaka tebagikaka bagibeeramu omusiraamu yeeyisa bulungi abatali basiraamu bamulabireko basobole okusiramuka bakkirize baleme kugenda mu kuzikirira oba basileme kugenda bagende mu jjana baleme kugenda mu geyeena oba bayita jahannama eddiini bwetyo bwe kakati motivu z'abantu abaleeta ebintu byaki by'obutujju ekisooka obutujju buzze bustadingibwa nti political stunt mu nsi yonna gye bubadde obutujju buzze bustadingibwa nti bannamagye abalina bye beegwanyiza abalina bye baagala okubba mu bifo byabwe bateekawo projekiti zaabwe ne beekwasa eddiini ya bannaabwe bagende mu nsi z'abannaabwe babeereko bye babbayo ekyo kiri proven kyova olaba ebirala biba bya bizinensi oli yeeterera mu ddiini nga twawulirako nti abantu abamu bayagala okugoba abalala mu bizinensi y'ennyonyi ne batandika okutega bo mu nnyonyi z'abalala tuzze tubiwulira fe abagobera history so n'olwekyo motivu y'okutta abakatuliki nga bagenda ku kiggwa emunyonyi ebadde ki kubanga omujulizi tekitegeeza bukatuliki omujulizi tekitegeeza muprotestant omujulizi tekitegeeza mugoberezi wa Yesu omujulizi kitegeeza omuntu eyattibwa ku lw'okukkiririza mu Katonda nga n'abasiraamu gye bali era bazze boogera naffe tulina abantu baffe abattibwa si lwakuba nti nno gavumenti egaba ssente naye gye bali Mwanga bwe yali alagira ttibwe yagamba batta abagezaako okugyawo ennono z'obwakabaka abayigiriza ennono ezitali zaffe so teyagamba nti batta abakatuliki never si bwe kyali naye olw'okuba kati kikuzibwa kati motive gye muteekawo okutta abaana b'abannammwe mbw abasiraamu balumbye abakatuliki nayo tekola nabyo bya kisiru njagala okutegeezaako bwana magezi nti eno ensi
yajjula kati amagezi ag'ensibo. Ebintu bye mugenda okugamba abantu bigenda kubaddira. Kaakati kankubuuze gwe bwana magezi. Aisha mukazi wa Muzafaru, muwala wa Abdul Shakuru, atudde ku piki ya Yusufu. Omwana wa bannammwe mwaliba mumutidde bwemage, babuyita bwemage. Conduct ey'okubiri gye njala okutegeeza bwana magezi. Emabegaawo twalaba President Museveni ng'asoma speech y'okwetonda. Bannaye munsonyiwe ku bikoleddwa. Kye nafunamu byalinga bibiri. Mu politics bw'oba omuntu kati ffe abakola amawulire agakwatagana ku by'obufuzi, bw'oba oyingira ensonga nga ya byabufuzi, bannaye eno gye tuli ebbugumo lingi ziri saa 9 gwa kiro, naye ebbugumo kye litukola. Mu politics totwalayo omutwe nga mukalu. Bwe nalaba Museveni nga yeetonda natyamu ne ŋŋamba yeetondera bikoleddwa mabega oba bigenda kuddako. Nalitandika okulowooza ku kyokubiri. Museveni yali yeetondera ku bikoleddwa mabega nga mmwe be yali yeetondera ku lwammwe abali mu gavumenti ababikoze abantu ab'enjawulo be yali yeetondera, oba yali yeetonda mu advance ku kyaddako? Oyinza okukyebuuza. Kaakati kankuleeteremu ebyobufuzi mbigatte mu nsonga zino. Mu buli speech ya President Museveni nga katembo ono tannatandika, mubaddemu ebigambo mbu bannaddiini temugatta ddiini mu byabufuzi. Ekigambo ekyo Museveni atandise okyogera kubanga Bobi Wine abadde buli kaseera kati yayingidde asaba. Ng'era buli ddiini yonna ssaawa eno, buli muntu akwata akazindaalo avumirira gavumenti ebikolwa byayo ebibi. Ne muleeta sitoole ti bannaddiini temwogera kugulu. Naye mujjukire Museveni yakulira okugenda mu butale okusonda ssente z'okuzimba amakanisa, okupolitisizing eddiini. NRM ye yagitwalayo. Sijja bigenda mu ebyo kuba nze ndi muzaale mu family ye NRM, mbijjukira bulungi. You are the custodians of politicizing religion. Bwe mbadde mwetaaga akalulu ng'obubbo bwe mukozesa obw'abannaddiini abaagala ennyo ssente abayiika endusu nga babalabye ne babawa n'obutebe mu maaso, kumbe beereetera emisege. N'otunuulira omukkiriza omukazi mukadde ali mu kyalo ne bamugoba ku ntebe z'omu maaso, anti ez'omu maaso z'abakulu. Ani tugende mu ekereziya eyaffe e Rubaga, entebe ezisooka awo muyina n'emmisa eyammwe emanyiddwa ya ssaawa 4, St. Cecilia gyeyimba. Gwe bwera ng'oli muntu wa bulijjo weetwale Rubaga otule mu ntebe z'omu maaso z'abaani zammwe bannabyabufuzi. Why is it so? Why do you come right now when the status has changed? Now Bobi Wine goes to church, people applause him, and then you say now it is bad. Bwe mubadde mwerizavingira entebe mmwe kennyini ba politicians nga mwe muli none yawumula esembabule mbu yalwala kansa kuteesa n'agenda e Germany ne bamunyiga mu kyuma n'akomawo nga mulamu. Bwe yadda yeebaza Katonda nga azimba kanisa mu kifo ky'okuzimba eddwaliro lya kansa. Kati n'otunuulira naye Mukama Katonda gy'ali ndowooza ajja n'abatunuulira naye n'akwata ku mumwa n'abeewuunya. Essajja eryali lifa kansa bwe lyavaayo lyazimba kanisa kusala ndongo. Kati bannaabalala oba omuntu yenna ali mu kika kyo bw'olivaawo obugagga kuba tebubeerera newankubadde mubuluddemu busobola okugwawo. Bw'alirwala kansa naye aligenda Germany. Gwe bwe walwala kansa lwaki tewayingira ekereziya ekuli okumpi? Lwaki gwe tewayingira ekereziya ekuli okumpi n'osala endongo kansa n'awona? Ebintu bye mukola bya kisiru. Kati ssaawa eno it looks like you're creating a scare eri abakkiriza abakatuliki. It looks like you're sending some message to people who have been hosting the opposition. Naye kambabuulire ekyo bakiyita kukuulira kabazzi kugulu. Bw'otandika okusumwasumwa
obubonero bwa ligimu yammwe gwe magezi okutambula butandise okulabika. Buli muntu asumwa n'atandika eddi ne bwe babeera basiraamu katukitwale newankubadde kya bulimba nti basiraamu. Of course tewali musiraamu ekyasobola kikola. Muslims have coexisted with Catholics, with Protestants. Just the recent born agains you claim to be born agains have coexisted before you were even born. Babaddewo ebbanga lyonna. Abantu baatuuka ne mu Uganda mulimu ekiyitibwa Inter-Religious Council. Abasiraamu we batuula n'abakatuliki n'abapoto n'abaki. So this is an artificial creation. They have coexisted. That no doubt mu Uganda tewaliwo omusiraamu ayagala kutta mukatuliki taliiwo. N'ebyekisirwa ebizze byabalokole baguba ddalu abamu abalowooza nti eddiini alina ogikaka ate batono babuulira ku street kasitenja geebakuba nga batandika Yesu ye mwana ye Katonda yeki kyokka obulokole obwaddala butegeeza kuva mu kibi kukola kirungi wabula bo baagala kifuula ddiini. Omuntu okulokolebwa kukitegeeza kwegamba kulokolebwa changing yourself from bad to good. Ebyo nabyo mmwe mubirese ku ligimu eno yakulya ssente. Ng'oggyeko ekyo obubonero obulaga ligimu nti egenda kwe kutandika okusumwa ne muyingira amadiini g'abannammwe mugawaayirize. Mutandike nti Aisha mukazi wa Muzaffaru muwala wa Abdushakuru atudde ku pikipiki ya Yusufu ne bakuba abakatuliki bbomu. Ebyo mulimba temulina gwe mugenda bikwata. Leka mbabuulire mu bikole naye ensi ebalaba. Ekintu kye mulonze bwana magezi nsaba okutegeezaako nze ndi munnamawulire munoonyereza, investigative journalist. I'm not a spy. I want to tell you bwana magezi nti mwekuulidde akabazzi kugulu okutandika okuleeta emizannyo gy'ebyobufuzi okuliraana eddiini. Temujja giwangaalamu. Era bwe baba tebabawabudde nnyo eyo sitanti mugikomye bunnambiro. Immediately. Kankutwale mu logistics n'ebintu bye muzze mutubbirako ssente. It is been evident nti ebbanga eriise investinga heavily in cameras naye mwewuunyisa buli kintu ekikolebwa mu Uganda ewabeera kamera ziba tezikola. I think you are about to tell us that kamera tezibaddeewo. Show us, mutulage. Ekyokubiri, ensi ezirwanyisa kye bayita obutujju zireeta confessions z'abantu be bakutte. Omwana oyo gwe makutte mutuwe video confession nga agamba nti gundi ne gundi. Leka mbabuulire bwana magezi ADF gyeri ekyo tetukiwakanya. Ekireeta obutujju kibeera ki? Kuba kunyigirizibwa kw'abantu. Abantu ne banyigirizibwa ne basalawo. Saawa eno amawulire ge nawulirako nti abakulira ADF omu w'embaale nti omulala weeyo ekasese side eyo. Era ekasese eyo wasinga ADF. Mu kifo ky'okutandika okugatta layini ezitagatta, lwaki temukola ku bizibu ebyaleetera abantu abo okuteekawo ebiwendo okuyingiza bato baabwe mu ADF? Lwaki munaayimbaga ekintu kimu ne mutagenda ku ntobo kukijjayo ne mutandika n'okikozesa for political gains and finally kyensembayo nakyo, this was a wrong timing. Mulonze obudde obukyamu okukola ebintu ebikyamu eri bannayuganda naye tutegeera kiri evident mu Uganda buli tuba tugenda mu kalulu mutandika okuteekawo scare okuva ku kutematema abantu bijambiya bijja tugenda mu bululu. Kasa kigaana nga watandika okuvaayo tribal talks nga muririzinga abantu batandike nze ndi Muganda, nze ndi Mugundi, bakubagane omnyankole n'Omuganda. Kakati bano nedda bakulu. This was a wrong timing to choose to do it. Kati mu history twakisoma bakiyita old wine in a new bottle. Guno omwenge mukadde gwakaatuuka dda muguteeka mu ccupa empya. Naye kamba jjukize yo old wine in a new bottle tetujja kubigula. Mulonze time enkyamu bwana magezi nkubuulira. Yenna yatudde na strategizinga kukutukanga kubanga covid omulundi oguwedde yabataasa ku kalulu ne mutufuga mwatufuga obumbula
Uganda yasinga okufaamu abantu abatono mu COVID ye yasembayo okugulawo ensi. Ng'ensi endala emuli abantu abafa baggulawo dda, Uganda ye yasembayo okuta lockdown. Because that was the time we enjoyed extreme power. Mwe mwali mu control. Kati COVID yaganye, mutandise scare. Eze mabega, the same old wine in new bottles. Naye tebijja kola. Mulimba. Kati mutandise okuteekawo ebyo. Kye mugenda okuddako kwe kweyambisa kino ekiyumba kyammwe kye muyita Parliament okuleeta amateeka Public Order Management Bill. Abantu 10 bwe banaakuŋŋaana nga banaategeeza nga IGP nti bagenda kukuŋŋaana. Abantu bagenda okukuba luddo mukwate. Olwo mutandike kino kitulagira ddala abantu bano be mukwata mubatwale eyo nga muyina missioni zammwe abaana b'abannammwe nga abammwe beeyagala. Mubawamba kyere ne mubabuzaawo nga tewali ategedde ne mubakomyawo nga bakkiriza emisango lwakuba kuba miggo na batungula mu njala. That is what you do. It has been what you've been doing throughout. Kyembadde mukola. Kati buli muntu yenna mwalese mugenda okuddamu okwa-affectinga. Mugenda okuddamu okwa-affectinga. We suspect bano abantu be mubuzaawo mubatulugunya. Buli muntu akwatibwa kati mu Africa akomawo yenna yatulugunyiziddwa. Abantu abamu bambi abato olw'okuba babeera baana abato, they give in ne bakkiriza nti kale okunzita obubi nzikiriza nkole kye mwagala. Ekisooka musuubiza abantu gwe bwokkiriza tujja kukola kino. Lwaki temuteekayo baana bammwe magezi? Mwe bannamagye abali mu magye mwe temuzaala. Basajja mmwe abali mu gavumenti mwe temuzaala. Abaana abammwe bali ludda. Lwaki sibe muteeka mu bino ebintu byammwe eby'ekisiru? Kati mugenda kutandika arrests. As we normally know, like I have told you, the old wine in same new bottles, you're going to start arresting people. After arresting people, they are tortured to an extent of accepting out of pain that kambakolere mundeke. Many of them lose their lives. Nga mmwe kye mugoba kiri kimu kwekuumira mu buyinza mufuneyo emyaka 5 emirala egy'okunyagulula. Ate bwana magezi kankubuulire gwe oli musajja musirikale. Abasirikale muli banaku nga ffe abantu ba bulijjo. Mukolera akakundi k'abatono abanyaguluzi nga ne ssente ze banyaga bazifulumya Uganda. Kakati ffe bannansi nammwe abakuuma ddembe abasiru. Kubanga bwe bakwogeza ebintu eby'ekisiru ofuuka mugwagwa. Ogenda kutuuka bwana magezi nga ababbi abali mu Parliament, ababbi abali mu bifo by'obwa minister, ababbi ba permanent secretary, gwe musajja wattu you walk home with nothing. Bonga mubakoledde ekigendo bazza mu buyinza bongereyo emyaka 5 emirala babbe. Magezi bwana magezi entebe gy'olimu oli acting bagenda kwogeza sitanti ogenda kusula ng'oli hasinga ebikwate mukama wakomewo agiddemu bakusaidirayininge. Bw'obanga oyogera bwana magezi tuuya na mpola mpola ebigambo by'oyogera obibuulira bannayuganda abategeevu. Ate abasirikale tubakwatibwako ekisa. Ekirungi olina erinnya libuzaabuza oba wavaawe watuufu. Magezi mannya ga twali kusindise mu kika kyo bwe libanga Ganda oba twali kusindise yonna gye wava ne bakubuulira nti Yesu oli musajja musirikale naye lema kutandika kwogera bintu abantu be bagenda kutulamu bakuba kwegamba babitunulemu balabenga tebijjamu mu magezi g'olina oba tebijja mu school fees maama oze yeefiriza akusindiikirize ogende some diploma mu information ifefe na passing information naye njagala okitegeere magezi nti abantu betukolera igwe omwogezi naffe abanoonyereza amawulire gabeera g'abantu be basigaza right okutujajinga be basigaza right okuprovinga ate abantu baba balaba ono n'atalina media kati essimu weziri akaweereza munene akaweereza munene bakomparinga nebyo wabadde oyogera ne balondako omusiru. Abantu babikwata bati ne babyeweereza bo ne beebuulira kooti y'abantu neetuula ku kyalaawo ku ludo oba neetuula ku stage ya boda bo ne bagusala omusiru ne bamuwa ekikopo ky'obusiru ne baga kati ono ye musiru. Kooti z'abantu ze zisalawo. Naye kambabuulire ekigambo kyange nga mmaliriza nyongera okukibagamba basajja mmwe obukyayi bwe mulaze ku busiraamu ennaku za mwana ziweddeyo. Nkubuulira bwana magezi n'akakundi k'abannamagye abafuga Uganda. Old wine ono mu new bottles omwenge omukadde mu ccupa empya
sitanti zino ze mukola ennaku ana ziweddeyo ebintu bye mukola okutulugunya abaana b'abasiraamu bwe mubateeka eyo obujulizi bwe mutakonkuludinga misango abakoze emisango temubaleeta obujulizi bubuzaabuzibwa kubanga ekiseera ne bwe mubatuuka ku bujulizi ebiseera ebisinga butundibwa nyina n'ebirala bye nnalabye simanyi mwakwata Nixon naseka nnyo ate simanya mwakwata poliisi boosi ani ono gwe mwakutte jjo mwamuyita ku poliisi ne mumukwata kati ntegedde the flow of events hey kati ntegedde ekyakwasa omusajja oyo wa poliisi omanyi muyina kasitanti ako ak'okufuna abapoliisi bannamu ne mwefuula ababasibye mubasindike mu kkomera babafunire information mukomewo mubate nga mubawadde obuswazi n'obusente obugula kapoloti n'akayumba agende eri awummule kati ntegedde flow of events you arrest a police officer a spy boss bino ebintu tujja genda tubyanika valinga mpola in the same time when Museveni starts saying don't mix politics with religion, one religion is being used to turn against another religion. Leka nemena byogera mu Luzungu kambize mu Luganda. Mu kiseera nga Museveni agamba bannaddiini temugatta bya bufuzi mu ddiini, eddiini emu kati ekozesebwa okulwanyisa eddiini endala. Mu kaseera kennyini mwakwata spy master, CID spokesperson, spy boss. Mbu ne mumuteekako emisango ne mumusindika kati spy master musibe kati bo muzibaluka mugenda kwata abantu mubatwale mubateeke mu kkomera lyerimu ne spy master. Politics yayonoonye ensi eno bwe muli kyegendereza mujja kukimanya nti ensi eno yalibadde ennungi Mukama Katonda yagitonda ng'eri mu balance. Physics teacher wange bamuyitanga teacher Mayanje Naruzali vocational secondary school yansomesa akantu bakayita matter is neither created nor destroyed. Katonda ensi yagiteekamu toyina kyojjamu toyina kyoyongeramu osobola kukijja bundi bujjo n'okitwala Kasese oba n'okijja Kasese n'okitwala Kampala naye era kisigala mu nsi ne bw'ofumba amazzi n'ogatokosa gambuka ne gatuuka ku condensation level ne gakomawo as rain. Omuganda agamba omuganda ereka nemena gendayo ensi eno Katonda nga bwe yagitonda amagezi temwina kye mugenda gijjamu mugenda gizannyamu obuzannyo naye mujja girekera Mukama Katonda nga bwe yagitonda tolina kyogenda kujjamu tolina kyogenda kwongeramu kati tactics ze mukozesa ensi yaffe yalibadde nnungi naye mmwe ekyaddala mmwe yenze Emmanuel Kanka Kapita nkubiriza abasiraamu kati mwegendereze ababoda mwegendereze abaana abato mwegendereze kakati yesaawa emizannyo gy'abayaaye gitandike kasitaba neewolako obuyinza emyaka 5 emirala gwe baba bikuzanyisiza saawa eno naye tebakuta emyaka 8 gye bakusalira 12 amakomera ne Luzira jjo bakola proposal nti Luzira weeri efunze omugagga wa Tyantyanga nga ayagala kuzimba hoteli bagula ettaka ewagazi babateeka eyo nga nkoko bakujjayo ne bagamba gwe tokooye kale tugenda kutta naye tugenda kuweereza famire yo sente tukolere kino n'owanika ate oba obadde mukomere emyaka 10 oyinza n'okuddanga omukazi baamuzaalamu abaana baakula tebakujjukira anko gwe bamanyi nga ddadi nga naawe okkiriza tikanfulume enkola ebyekisiru nfuneyo kasente obulamu butandike bo nga bakubalula omutwe mbasiibudde nja kubalaba ate mu programu endala.